Ngani kwa bigambe byala kumanyira. Connecting. Ugamba. Chichiru. Echi. Ayingoli mukamba. Agambye iki? Kumanyira nawe. Ugamba. Connecting. Mberi mu ntalo zange kunyomba abantu bamazeko emirembe nga nawe otandika okumanyira. Kumanyira. Wagalwa kiti bamalako mirembe. Mbadde eri kubya. Omukazi mugamba mwagala. Ate mugamba mwagala atawuza bintu byake. Nze nange nganibwa. Can it happen? Akuganula mukulu mukadde. Ndi mukadde. Sidde omuli mundu kwa manyi. Kusobola okulumba be bati. Agambye iki? Omugongo kusobola okulumba be bati. Osobola kola boti. Agambye iki? Leka kakavundi gwere kasoka kuliko bemba njogera kumpoze gwetokirizwa kunyigadde ekitabo olingo obutwa olinge box jibakuti batekamu obutwale bakunjikamu face ne bateka Agambye iki? nkubuziza mukazi yayinza okukiriza payo omukazi omu mu Uganda eno yona Wanji? Kabere kadama Kabere minister Kabere ngaine waba mu Kristo Kabere ngaine ekisa kapetwali ayinza kwa Agambye iki? taliyo njagalo ne pakireko ani Zali. Agambye iki? Zali tasola kunjagala. Olinga ekifundi kwa kyemmindi Wanji? we nolinga embeera y'obudde Agambye iki? olinga onaku lwenkome soko gye ombudde Connecting. Gwa embeera gitabudde ogenze n'ongamba mbu okyasobola simanyi kunja gwanzije mu mbeera sitembeera nasooka empresa naye oli mulungi kalaala you are beautiful and handsome. Nze Mr. Anderson njego gamba nti ekifundu kwa Misitani mbunze ndinga ekifundu oli Misitani Mr. Anderson ate wakalira bwe oli mulungi naye ndetse naye obulungi bunuma kyoboma Nyabonezegereko mama kabugo kakarereka gwa mungu kunyima mama nekindireko agatta n'abagereka w'Ebungereza ogaye muno bulungi bukola ki oluyimba baluwere balujjewo obulungi bukulu bunuma ne kakati leka nkubireko katono nkwanguye Kapere oba oyagala okwetegeera bu nze taata kimbowa sikisa zikweka nze njogera mazima nga wajjanga abika njogera mazima ge nyini kati ngena kuyamba nkutegeeze ekikuliko Kapere olabika bubi ofaanana bubi olinga essuliro erisulamu ebiku Subhanallah.